Ffe twatta Daniels ku mapesa yafa tayogera ali mu ttaka twamuvinga on naliko temuyinza tutiisa n'ebyo. Oyo abadde omukulu Isma All Access ebigambo babadde biva mu kamwa ke nga bw'obiwulidde saagala kubiddamu naye ekyo njagala okwongereza ku mboozi eno. Omukulu Daniels ku mapesa yattibwa mu mwaka gwa 2017 naye nga ne buli kati abaamutuusaako ekikolwa ekyo eky'okumutta tebavangayo kukwatibwa, poliisi tevangayo kubalaga na kumanya ani yamutuusaako bulabu obwo. Tujjukira nti Daniels ku mapesa ali producer era nga yattibwa wali eri ku studio gye yali akakalabiza emirimu gye nga yakubibwa bubi nnyo kwegamba n'amenyeka akawanga k'omutwe okitegeera, naye abantu abaamutta tebaavaayo kukwatibwa ssaako n'okuba nti ate twongera okumanya ku nfa y'omukulu ono oba okitegeera. Wabula social media ennaku nga bbiri emabega oluvannyuma lw'okusiba Isma All Access ng'agezaako kuba nti avuma Omulangira Ssuuna, ate waliwo akatambi k'ova okulaba akagenze maaso n'okuba nti katambula ku mikutu gimugattabantu ng'agezaako okukonfaminga nti yali emabega w'okutta Daniels ku mapesa oba okitegedde. So tetumanyi byabyogera atamidde, tetumanyi oba abyo bituufu byayogera, naye nga ye kamwa koogera agamba nti Daniels ku mapesa be baamutta era yaliwo nga omwana oyo afa oba okitegedde. Tujjukire nti Daniels ku mapesa y'omu ku bali twatta Daniels ku mapesa yafa tayogera ali mu ttaka twamuvinga on naliko temuyinza tutiisa n'ebyo. Ffe twatta Daniels ku mapesa yafa tayogera ali mu ttaka twamuvinga on naliko temuyinza tutiisa n'ebyo. Ffe twatta Daniels ku mapesa yafa tayogera ali mu ttaka twamuvinga on naliko temuyinza tutiisa n'ebyo. Akafulumye kalaga nti eyatta Daniels ku mapesa tetumanyi nsonga eno gyegenda maaso n'okuba nti ate egendera, naye tujja kuba we tuli okuba nti tubawo information yonna. Mubeere bulungi, mweraba.